Mutelevele kuchenda mnana katonyeza musanvu era ngoli mu program yonna enganzi muwanguzi tawanika mikwana abalungi tuno tukyagenda mu maaso nate era n'omuwanguzi waffe omwami Semakura Ramadhan olugendo olulira yonna gye luvudde naye nga sinamukomyawo. Prosper Junior School basangibwawo ku Kyennabweru era nga bw'oyagala okubatuukako nga namba y'essimu y'eno 070M978 oba 0392964930. Awo essomero eryo mukwano batandikira ddala okuviira ddala ku ddekeya emyezi 6 omwana omutwalayo abasomesa abalungi ddala bakeyateeka abalabirira abaana bwe batyo ebyokuzanyisa weebiri ebyokulya buli kintu kyonna kibeera kirungi ddala ate era ne tweyongera ne kuba primary ebibiina mwe basomera environment y'omwana wakolera ebintu byewasomera nnungi ddala ate nga tebeerabidde ne talanta z'abaana mwana nga bwajja bw'ati bafuba okulaba nga talanta ye bagijjayo oba kuyimba oba ngoma sports swimming mu byonna ate era nga tukkiriza nti okutambula tekugenda kubanga kutawaanya kutuuka ku ssomero lino kubanga vans weziri ezitambuza abaana okuviira ddala ewaka nezibakomyawo ku ssomero ate nezibazaayo. N'olwekyo mikwana abalungi twala butwazi mwanawo ku Prosper Junior School era nga ebisale by'essomero sisobola byogera wano naye nga byakuteeseganya kale nno olwekyo bakulindiridde era nga director ne headmaster bonna weebali mujja kubanga muteeseganya kasita omwana afuna omusingi ogwannamaddala. Teweerabira ne Milex Fashion Designing and Training Institute ssomero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo. Naawe omukyala asigala ewaka jangu omukwano oyigirizibwa obeeko nekyoteeka mu mutwe gwo ate nga kigenda kukuwa omukisa obulamu bwo bwonna. Ku Milex Fashion Designing and Training Institute tubasomesa okutunga uniforms, cultural wear nga gomesi, mushanana, kiyindi n'ebirala, bridal wear nga changing dresses, flower girl dresses, gowns n'ebirala bingi nnyo. Mwe abakola intern abali ku intern nammwe mwetaagisa okubanga mweyongera okugukira ddala mu kutunga. Abayizi aba boarding babaaniriza kubanga ebisulo weebiri ate era nga osobola okubeera nga naawe ofunamu ekyannamaddala. Basangibwa ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe enansana oba kuba ku ssimu 0754552323 oba 07898808 ojja kubanga obatuukako beba Milex Fashion Designing and Training Institute. Tukyagenda maaso mikwana abalungi namuwanguzi waffe era nga ate nga ffeffe n'ekitukwatirako ddala ekisiibo kyaffe twakitandisa olunaku olw'eggulo tujja kuba tukimaliriza olunaku olw'enkya. Genda maaso ga Katonda ajja kwongera okukola ebyekisami eby'amaanyi. Akadde keeko katugende maaso n'omuwanguzi waffe Katonda amuwanguza atya mu bulamu obufaanana bwe butyo. Tuli ku Kinyusi essaawa yaffe y'ekinyusi ky'obujulizi katweyongereyo maaso. Mpozi katono nnyo wetwava wano wetwali tukolenga tonga sinaddamu owino waliwo omulimu awo sister wange yanfunira gwali gwakolanga billboards kwegamba oyo omwoyo gwa vagabond gwali mungi kati ntandika okukola billboards musoma jojo zimanyi zino ez'okumakubo waliwo kampuni gye nali nzikolera mu ngeri awo era Kibuli wali wakola ati simanyi kyajja naye nentandika ozikola nga tuzokya ne tumala ne tuzitwala kwegamba artwork waliwo gye bamufulumiza waliwo kampuni emufulumiza ffe nga twokya ne tupangayo ekipande so nayo nenjiga nentandika okukola mu kweyo kampuni nayo nina kye najjayo kwegamba ate ekyeyongera ku bulamu bwange nti eyo twali tukola nnyo ekiro kati nga bali amayirungi ngenali simanyi kati ne banjigiza okulya amayirungi kati kyekyo kyensikayo eri najjayo masturbation eno nenzijayo amayirungi eri najjayo obwenzi bw'abakyala eno gye twali tukola engatto kati ne awo nkomyewo muwino nenzira muwino nga nina ebintu byange byonna obigatta n'obikola omulundi gumu ebyo byonna oba bwe wakifunanga ng'okirekera awo
sitegedde musumba emize egyo gyonna wagigatta nga giri kunze nga era ngikola era nga ngiina naye nga omwenge sinagunywa naye nga ng'omwenge gwo sinagunywa ate omwenge gwo naguyigiramu owino kuwaliwo mikwano gyange nenfuna yawe ekigurupu ate jjukira ne maama yali onywa omwenge ne taata naye eri omusiraamu naye nga yabyetamwa dda naye nga anywa nga obulamu bubi nnyo nakulya mu famire eddala erina obulamu obubi ngoge mazima genyinza okugamba olwo ekisa kya mukama kyantaddeko nenzimira ne taata akayumba kataata ali bulungi era ne taata yalokoka so akalungu kangaako obuwanguzi bubeera mu maaso so kati nembeera bwentu mu bulamu nenzira mu wino nembeera mu wino mu ngatto nenkola mu ngatto ng'obulamu butambula nempangisa y'akayumba e Kampala nembeera e Kampala ng'obulamu butambula naye nga ate mu wino simanyi na life ya wino nze kunyumya naye nayigiramu emize mingi mu wino so nembeera mu wino olwabeera mu wino nenfunayo abasajja abazungu bajja nga kugula ngatto bajja kugula ngatto ne bafuuka mikwano gyange kati we bafuuka mikwano gyange ngenda salawo netubeera ba mikwano nnyo ndowooza myaka nga giijo oluzungu wali waluyiga oluzungu simanyi gye lwava nga oluzungu ndwogera bulungi era kati nina nemikwano gyange abazungu twogera oluzungu sinza kulimba wagye lwava naye oluzungu ndwogera era ndukozesa nnyo kuba nina emikwano egy'abazungu mingi ddala mukama gyanyunzeeko nfuna mikwano gyange abo abazungu twogera bafuuka mikwano gyange from nowhere kati bo baddayo bamala badda kati waliwo we baali bazze ng'ate waliwo addayo bamuyita Jeremy Stringer yali addayo kati ate ng'alina mukwano gwe kati wane Uganda kati alina ministry gye yalimu nga bamugobye kwegamba period ye yaggwako ne bamugamba bino baali bamuyita timu twagala kuzzaawo kureplacinga omuntu mu kifo kyo so kati ojja kuddayo we tunaafuna gundi tujja kuyita kati kwolwe musinkana Jeremy we yali addayo nga tumuzaayo kati naye nga muwino nayinayo mudala nga nkoze ino mudala gwa t-shirt abazungu bakusinkana ku ngatto bansinkana ku ngatto nga ozobaguza zembaguza yalina Sunday kati nze nenfukasingako nnyo mubakolako omukwano dhani okubajjamu kye balina kuba muwino olaba nga omuzungu oba oyagala mujjamu ki singa nga tebaya $5,000 ye omulamulira 25 era kugamba kale 2 osegera naye ng'engato ebyo tubikoze engato eba ya $3 tugiramira $10,000 nenjikuguza $7,000 mu kutya ebyo byonna netuyigirawo kati bafuuka mikwano gyange kugamba saabalaga kati ate kwolwo mukama laba wajja n'ayunga waliwo obwana bwajja nabagamba ne batugamba nedda nze nabagamba ndi musiramu debe ne bagamba ffe tuli balokole ne tubagamba abalokole tubaagala nnyo abalokole nga mumanyifu mujja mutusabireko kati ne bagamba oke mwagala kusaba ne tusaba ne tukwatagana emikono ne batusabira kati tuba tusaba musanko ne mujjamu obwana simanyi gye bwava ne bujja musanko ne bubeerawo kati bali bamala ozibula amaaso balaba obwana ne babubuuza muvaawa ne banyonyi obwana ne bunnyonnyola ne bagamba Ramadhan osobola otuyambako n'otuwerekerako buno obwana gye bubeera kwolwo olunaku lwennyini ate jjukira n'abazungu tebatrustinga abantu nenzigalawo kuba we nali nkyakola ku mudaala gwa mukama wange nenguggalawo nembawerekera ne tujja mukwano gwama ne tusanga omukazi ng'ali mu kisenyo yali mu mbeera mbi kuba kati n'abaana baba bajja ku be babayamba alina ministry gye babayambiramu omukazi ali mu mbeera ne bakwatibwako joki obwo obwana bwali buzzemu bwanyonyola sitole yabuzzemu owina okunoonya ebintu emmere gye basudde batwalire jjajja ewaka ate ne jjajja naye yali mulwadde wa sirimu ngali wakate nga kati manyi obulwadde bwa sirimu kyeki kwegamba olwatuuka ali nenkwatibwako nabaano kati ne bakiipinga nga bajja tugende eyo kati awo connection we yajjira eyo nenfuukira ddala mikwano gyange nga banyaniriza ewaabwe era akaseera konna balina ministry gye baali bakoleramu e Kampala akaseera konna ke babeera wano nga tuli in touch nnyo neera niwe badda bwetuti bwetuba kati awo nambusewo period eyo ey'abazungu bafuna biki kati nzira ku ono kwegamba eringa eyavaako salvation yange era nzije mu kifo kino kati wenzira ku bamuyita timu yenja mwogera kuba mukwano gwange mulokole kati
kati nfuna team Jeremy yazzeeyo kati kwolwo no nanyinyonyola mu story ye simanyi gye yakijja nanyinyonyola munaye njaga nina omutima gw'eggwanga njagala okuyamba abaana ate nange nanyinyonyola mu kwegamba byonna twafunamu akadde awo twali tiimu y'abantu bangi netufunamu akadde k'emmere ntebe eyo kisaawe netunyumya n'abinyumiza mubona yabinyumiza nze nange ne mugamba nina mukyalo eyo ettaka ninayo muganda wange gwe nasikirawo gwe sitakunyumiriza ne bampa akatakake ne bampaako mukyalo waffe wabaddeyo omuzimu nnyo gw'ekizinga biki kati ye yagwa mu mazzi nagwo ekyo vulaba era nalina okumala oyitayo kati bonna bayitako ku kizinga abasinga bagenda ne bavuba era abasinga bavuba kati ye yagwa mu mazzi kati ye nze ne bansikiza ye olina ebifundukwa bibiri nensika ye yalina kataka ate naye yakasika ku taata we kati akataka ako ne bakampa nga nze nina okukuuma bayalekawo mwannyinawe kati munnaaye nenfuna mukwano gwange annyonnyodde mu situation gyalina ne mugamba nina ettaka mu kyalo naye osanga oyinza odyagala n'okolerako ekirowoozo kyokola ki kyoyina nangamba gwe wabalaba tiwalabanga awumudde Abafirika balaba Abazungu nga balina kye balengera ekirala nze mulimu ekintu ky'okuyamba ate naddala abaana abato ekiri munze kwegamba we nawulira atayagala ayina ekirowoozo ekimu n'ekyange nendaba nga tuyikola ki tuyitawo tukwatagana kati nanyinyolamu ne tugenda waliwo byalina okujja ebusiya ne tugenda ebusiya ne muwerekerako yasola mu kazigo kange yanneewuunyisa nnyo naye kwolwo yagamba omanyi sijja kuddayo ku ministry kuba bampisawo tugende tusule mu kazigo omuzungu mu karuumu kamu kumaja yali agenda sula mu hoteri nagamba naye tolina gy'osula ne mugamba ninayo akazigo olina ddala ne mugamba yes nina gye nsula akazigo ne mutwala akazigo kaali awo ku Salama ku Lwasi ne tusula mu kazigo era netwolekera busiya netuvaayo katuba tudda ne mugamba nettaka lyenakugamba ye nga yabyerabidde bwe tuyita wano nyini we tutuuse tugwa ngolo tuli lugazi tusobola sala shoti kati ne tuyita awo ne tugwa enkokonjero bode ekutwala ne mugamba wano wennyini tusala tugwe nagamba kituufu ne mugamba ya ne tulinnya boda ne tuva nagamba tuveemu tugende tulabe ne tuva mu tuuka eri waliwo sisita wa taata wange yakola yakasomero n'atuuka kasomero n'ayagala abaana abaaliyo n'atuuka ewa taata ate oli taata yasaala nnyo musiraamu ne kakati yakyali mukulu waabwe musiraamu nnyo n'atuuka eri ng'oli akwata swala kumakya kati n'agamba ekitundu nkyagadde omanyi lwamanza nti tetuddayo kati Kampala tusule wano kugamba mukama alina connection ebintu gyabiyungayunga netusula awo hakumakya n'asaala olwalaba omusajja nga akedde okusaala nga banayigana amaka ge nazzeemu galimu eddiini yakyogera bwati banaye batya Katonda omusajja n'azuukana nga omanyi balina ozuuka ne batawaaza n'afuna wudhu biki ebintu ebityo kati munnaaye n'agifuna n'asaala yatusaali kuba ffe twasula mu ddiiro wano wetuti ye najja n'asaalira wano teyatuze okusa naye ng'oli awulira ndowooza agamba abo bagenda ku jjukira oli ayaziina naye n'awulira nti asaala n'ayagalawo nnyo ne mutwala ku ttaka n'alyaga n'agamba Ramadha ngenda kudda nteekwa okunanga nze ndowooza asaaga ne tugenda eruweero ewali essomero gye yali akolerako mu ministry ne tujjayo ebintu bye yalina mukwano gwe ne tubitwalayo n'ali nnyinnyonyi n'agenda mbandi awo yaŋŋamba May mu Gwokutaano nga 5 naŋŋamba nkoma mbandi awo ng'asindikidde message Ramadha nkima kisaawe nkomawo nga 5 konza oba olimba naŋŋamba nkomawo ne mukima ne tutandika okuweereza ne tutandika okuzimba kati taata wange ndowooza mu ye n'afuna ekintu kyesaamanya omanyi omulaba ate ow'omunda abamulaba ennyo n'afuna mu ye ekintu kati olwafuna ekintu ukataka kwate kataka naye katutandiseko obuweereza ate bunene ate nga ekintu kwegamba n'oli ayogera ekintu kyaye kuba n'omujja eno ku ntebe namutuusiza waka wa taata we waliwo akasiisira ne tukakola bulungi yampereza $10 nengenda nenzijjayo nali simanyi nabyo dola nengamba mukwano gwange awo nanyamba ne tugenda ne tujjayo dola tulongoose ennyumba y'omukyalo mwagenda okujja asule mu kasiisira Katonda abavuunusa obulamu obukyamu ndowooza kati naye nga nkyali musiraamu naye naawo nayigamukko ku mwenge nga ngunywa
ng'abikola mbirya nga ndyawo bwentyo kati nampa sente ezo nengenda nemplastinga bulungi kali akayumba ne tumaliriza akayumba nenkaplastinga bulungi najja lwe yaŋŋamba okujja netubeeramu akantu kati eringi netutandika ozimba yali aleese sente nyingi muzimba orphanage olwo tuzimba agiyita center kugamba abaana bwe bayinza okujja ne bazannya omudaala okyaguliko ogwo bino kati omudaala nkyaguliko kati weyadda naŋŋamba tosobola bana mudaala kati ate ngaogwengato nguvuddeko nali nkozi ogwa t-shirt ogwange kuba ne wenajjewo ajati gwe nali ninaanye namulaba naŋŋamba ramadhani ono omumanyire kozi nze mmanyi mukyala ate nga yamanyi mukulu jiwe so kati nenkola ki nga nina ogwange ogwa t-shirt naŋŋamba tosobola beera nagwo mudaala obeere n'omudaala ate nga tuli eri mukyalo tufokasinge ku buweereza katonda yeetaaga obudde yeetaaga amaanyi go gonna ate naawe akwetaaga kunze omudaala ndagagwa abaana bugami neŋŋamba omwana omanyi waliwo omwana we yali mukwano gwange ate nga bamugobye ku gwaliko nanyinyonnyolamu embeera ne mugamba manyi kola guno ng'ogwange gwali nga gukola kati ne mmulekera omudaala nzijamu ebintu byange n'ennyumba eri netugivaamu netudira ddala mu kyalo netutandika ozimba obuweereza muzeeyi wange nze nga nze kyenamanya yafunamu ekintu akasajja ku mutima kati tandika omusajja ampa sente nze ntereka nze nkola ku kya finances nze nkola buli kimu nze manya akawunti ze nze nkwata essimu ye nze nkola buli kimu taata akuzaalira ddala yategeera byokola taata kati naye waali naye akyali kati awe na planning omuteerawo akayumba kuba yali mu mbeera mbi naye kati nfunye ku ssente ne muzimbira akayumba waliwo akataka famire yaabwe ke baalina naye nga bataata baabwe baafa abandi badde nga bajjajja baffe baagabana kati nje ne bamuwa paati kati we nafuna ku busente obwo ne muteerawo kaakayumba ave mu kali akakutte mu mbinabina akaakataka ng'alina abaana saawa zino alina abaana nga mukaaga abato we bati ate nga akuze ate nga yalina beewaka ate basula mu kaluumu kamu njukira basulamu ne maama mu kaluumu kamu bangi bano basula we bati bano maama eno katanda mulamu nga buzibu nnyo nga wentuuka wali amaziga gampitamu kati olwafuna obusente nensalawo mbaterewo akayumba kati ngeerawo omanya akasajja eri ne kamera tebamera akasajja ku mutima ani akamera taata mukulu taata muto yamera akasajja kuba mukama ye yamumbikkulya nze nga simanyi nga ndi muzibe nga nze ndya bintu simanyi ndya bintu nkyakala sente nzikozesa nga wenjaga kuba zaali available ng'otambula miliyoni 15 nojja mu kibuga nga sente ziri available nga weeziri tuzikoza ne tuzimba means kati beetooka calculate nze ne bagamba ono omwana gyalaga kati ettaka mwali temulikoze mu ndagaano ettaka byonna byali mu gundi yange manya gange naye kati nenjagala mbiweeyo ery'obuweereza kubanga n'omusajja yagamba nange mu Amerika ebyerimu ebyange nabituna n'emikwano gyange ne bannyongerako ne ssente zange ze nali nkoze nzije tukole kino ekintu kuba kindi mu mutima ng'omusajja wakunyonyola sitoola otegeera kuba kyeyali ayagala yali akimanyi kiseegera musumba gigi netukola obuweereza ne bubeera bulungi butuuka ku plate nga tubutandise kati awo n'eri ku mazzi neŋŋendanga nayo naye ng'ayagala amazzi ne mulambuzaayo gye nalinga kati lumu tuba tuveeyo ku mazzi waliyo mikwano gyange tujja tukomawo nali nsamba ku mupiira nga nguze n'engatto zange nga ku kyalo ndi w'amaanyi kati ku olwo nsanga engatto zange nazireka wabweru nga weeziri nengenda kisaawe nenyambala stocks ezaalimu nenyambala ne shini nensamba omupiira musumba gye bwagenda okukyanga nzijemu ezo stocks ndowooza nayina envunza nga 7 oba 75 oba nga 8 mu bigere bino byonna obuvunza obuto obungi eno yonna nina obuvunza mu bigere obuvunza envunza musumba gye gyozimanyi obufunza obuto obusiiwa nga bungi oba oli yabusaatya mu stocks oba yali oba wazireka mu ttaka zaali mu ngatto bulungi stocks nga ziri mu ngatto bulungi musumba jjejje nga n'engatto ziri wali naye ng'olugi lwaffe terunywera bulungi kati ng'oli wakuba olugi bw'ati azigulawo nga ne we tuli tewali nvunza
nga tewali nvunza naye envunza ziri gye zankwata okyewuunya bwewuunya newuunya bwewuunya nga zirina indicators ezakula ku bulamu obwo kati envunza zewamala ozitundula nemba nnomu ne mubaamu ezisigalamu nga batundulira kumpi wiiki nga nnamba batundulamu kati tudda mu meeting y'ekyalo twagala obayitiramu kati nze kyenandibadde nga kyebaŋŋambala nga baŋŋambala Ramadhan gwe waleeta omuntu ono gwosazeewo ki batwalina bye twogeramukko ne mbagamba bannayimba buwulire ebintu bino nabireeta naye nze sibimanyi omusajja ono simanyi kyazimba biki ne bagamba naye ate omusajja gwe ne mbagamba bannaye nze sibimanyi kwegamba nentandika okwekyanga okuwunga obo envunza zino zakola indication y'amaanyi nnyo nentandika okuwunga omusajja ne mugamba nze nebyokola sibimanyi nagamba Ramadhan gwe wandeeta eno tosobola kundeka ne mugamba omanyi sibimanyi nine mugamba nze nebyokola sibyagala nenekyanga ku musajja nenkomawo Kampala omusajja najja Kampala nanoonya olweddogo likutte lyanyambadde dda ndi muloge wajjo teri muloge asinga nze kubanga jjukira gwe Ssekiwunga ate envunza zikwongedde okunza envunza zinyongedde okumpunza omuzungu omwegaanyi nebyakola sibimanyi biki omusajja naddayo n'akomawo yaddayo yalina okuddayo kwegamba nga ayagala aleke ngaekyalo kyonna kitegedde nti ebintu abirekedde nze ate nze neneekyanga n'addayo n'akomawo nanoonya ng'olwo nkomyewo mu kibuga ŋambye leka nziremu nkole n'ebyange nzire mu tishaati zange bana tonda wange otabuka mu ngeri gy'otamanyi gye simanyi namwekyangirako mu ngeri gye simanyi musumba gye wakati mu mukisa neneekyanga naye babinsomesa nzize wange wenategeera ekyali ku bulamu nategeera nti waliwo ekyangoba wakati mu mukisa neekyanga ataka akayumba ke kawedde akayumba olwo katuuse kolopuleeti naye musajja wattu abadde yeeyagadde ekyalo kyonna kitegedde emitaka omwana nga yafuna ssente ayina abazungu kyesikuuziramye n'emikwano gyange giri emabega nagitwalayo ku naye nga njagala ogimulaga naye nga tabaawo kwegamba ng'azunga nnyo tabaawo abeera eno kwegamba namutwalirayoko ku gurupu ngaera tabaawo naye nga nsangawo era ono mukulu ndi omukulu tavaawo awo abeera kati munaaye wenti we natandika okuwunga omusajja nemwejjako omusajja nanoonya omusajja nagezaako buli nga temulina kyemuvuddeko nti tetulina kyetwavaako era ne kaakati tiimu naye agamba sina kyenamukola kibi naye talina kyeyankola wali muloge ennyo kubanga omwafirika okwekyangira ku muzungu nali muloge ennyo bandoga nnyo liri eddogo lyali lyamaanyi munaye nekyanze nkomyewo Kampala omusajja nnonyi anzizizaayo angamba Ramadhan tulina okukola ekintu kino ffenna gwe kintu kino nembeerayo kennaku nampa ssente nenzira Kampala nemugamba nze ebintu byo sibyagala nankima nenzira nangamba Ramadhan obanga ttaka lino lyeryakuluma ng'owulire obuweereza toyagala leka nkugulire ettaka eddala obe n'ettaka lyo kuba nkimanyi maaso ogenda funa famire nkuzimbireko n'ennyumba obeerengo ne mugamba ze saagala nyumbayo saagala ttaka lyo mpozi kyoba okola mpa ssente ezo ngende mu kibuga nze njagala beera mu kibuga kwegamba bantamye ekyalo kuba baali bamanyi buli wetubeera awamu wabaawo ekireeteyo force ne tuddamu ne tubeera awamu kati banzijja ku kyalo eddogo lyebakuba kujja ku kyalo oba baliyita muwugula simanyi naye nayo kyonna kyebankola kyakunzija ku kyalo oli aleme kubanga ndabako kubanga buli walabako muye mubamu amaziga ate agagala okunnoonya omusajja kati abasajja ne bantuuza waliwo ab'okukyala abakulu mwalimu omusumba kayizi mukwano gwange ne bantuuza awo wonna wali tonalokoka sinnaba ndi musiraamu nakabbiya kange nkanywera nga wabazzeeyo kebweru nga nze negirako mu Kampala nga nkolaki nga nkyakala n'emikwano gyange
bangamba omanyira magana musajja akugulira akataka obirinako aba akuzimbirako ennyumba akuzimbira obiyiriwo ebiiraawo ate n'okusasula obiyiriwo nebagamba sibyagala zisaagala kubeera mu bintu bye banaye simanyi kintu kide gye kyaba musumba nyumba ya taata eri koloplate kati munaye nganguma olwaguma ng'omusajja agula ettaka ate yaligula ku taata wange otaata wange omukulu ye yali aguzeeguze ku bindi kati ate gwe yaligulako ng'alisasula na $5,000,000 nga wanene ng'era omanyi we baguze omuzungu $5,000,000 waliwo nenemu naye era naye ng'era aguze kumpi kwegamba tusobola okukola kyo sisinkanira yagamba sijja gula wala njagala ngule wano kuzimbyeko ennyumba netukola n'agurumenti ng'agenda kunzimbira ennyumba nangamba nampa ne ssente nemugamba nze nzira Kampala nenkomawo e Kampala kati eyo ntera ddiraba ku bakazi basobola oddi basindikira naawunga n'afuluma amaka naga nze nzayo waffe nange bwenti bwe nali musoma nawulira ekimugamba nti va wano muli foosi oba ogiwulira nti fuluma nga n'omuntu oyo toyagala mulaba nga saagala mulaba kungira niwe mulaba mpite n'atuuka ekiseera n'agamba Ramadhani alabika ayagala kunsa kati naye natandika okuwa naawe bwegenda nga toyagala kulaba ku muzungu nga saagala mulabako kati naye nga yebulwa katukomawo mikwano mu dakiika zaffe entono abamu baabalugannyo